Ekitabo kya Luusi essuula esooka. Awo olwatuuka mu nnaku abalamuzi ze baalamuliramu, enjala n'egwa mu nsi. Awo omusajja ow'e Besirekemu Yuda n'agenda okutuula mu nsi ya Mowaabu, ye ne mukazi we ne batabani be bombi. N'erinnya ly'omusajja lyali Erimereki, n'erinnya lya mukazi we Nawomi, n'erinnya lya batabani be bombi Maloni ne Kiriyoni, aba Efulaasi ab'e Besirekemu Yuda. Ne batuuka mu nsi ya Mowaabu ne babeera eyo. Awo Erimereki Bannawomi n'afa, naye n'asigalawo ne batabani be bombi. Ne bawasa ku bakazi ba Mowaabu, erinnya ly'omu Olupa n'erinnya ly'owookubiri Luusi. Ne bamalayo emyaka nga 10. Awo Maloni ne Kiriyoni ne bafa bombi. Omukazi n'afiirwa abaana be bombi ne bba. Awo n'alyoka agolokoka ne baka abaana be addeyo ng'ava mu nsi ya Mowaabu, kubanga yali awulidde ng'ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yajjira abantu be ng'abawa emmere. N'ava mu kifo mwe yali ne baka abaana be bombi wamu naye, ne batambula mu kkubo okuddayo mu nsi ya Yuda. Awo Nawomi n'agamba baka abaana be bombi nti, "Mugende muddeyo buli omu ku mmwe mu nnyumba ya nnyina. Mukama abakola ebyekisa nga mmwe bwe mwakola abaafa era nange. Mukama abawa okulaba okuwummula buli omu ku mmwe mu nnyumba ya bba." N'alyoka abanywegera, ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Ne bamugamba nti, "Nedda, naye tuliddayo naawe eri abantu bo." Nawomi n'agamba nti, "Mukyuke nate baana bange, kiki ekibaagaza okugenda nange? Nkyali n'abaana mu lubuto lwange babeere babba mmwe? Mukyuke nate baana bange, mweddireyo, kubanga nkaddiye, mpitiridde okuba n'omusajja. Bwe nnaayogera nti nsuubira, newaakubadde nga mbeera n'omusajja ekiro kino, era ne nzaala abaana ab'obulenzi, kale mwandibalindiridde okukula, kye muliva muleka okuba n'abasajja? Nedda baana bange, kubanga nnumwa nnyo ku lwammwe, kubanga omukono gwa Mukama gwafuluma okulwana nange." Ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba nate amaziga. Olupa n'anywegera nnyazaala we, naye Luusi ne yeegatta naye. N'ayogera nti, "Laba mujja wazzeeyo eri abantu be n'eri Katonda we, naawe ddayo ogoberere mujjawo." Awo Luusi n'ayogera nti, "Tonneegayirira kukuleka n'okuddayo obutakugoberera, kubanga gy'onoogendanga gye nnaagendanga nze, era gy'onoosulanga gye nnaasulanga nze. Abantu bo be banaabanga abantu bange, era Katonda wo Katonda wange. Gy'olifiira nze gye ndifiira, era gye balinziika. Mukama ankole bw'ati era n'okusingawo, obanga ekigambo kyonna kiritwawukanya ggwe nange wabula okufa." Awo bwe yalaba ng'amaliridde okugenda naye, n'aleka okwogera naye. Awo abo bombi ne batambula okutuusa lwe baatuuka e Besirekemu. Awo olwatuuka bwe baamala okutuuka e Besirekemu, ekibuga kyonna ne kisaasamala ku lwabwe. Abakazi ne boogera nti, "Ono Nawomi?" N'abagamba nti, "Temumpita Nawomi, naye mumpite Mala, kubanga omuyinza w'ebintu byonna yankola ebikaawa ennyo. Nava wano nga njijudde, era Mukama nkomezzaawo ewattu nga sirina kantu. Kiki ekibampisa Nawomi, kubanga Mukama yategeeza ku nze, era omuyinza w'ebintu byonna yambonyaabonya?" Bwe batyo Nawomi n'akomawo ne Luusi Omumowaabu muka mwana we wamu naye, eyakomawo okuva mu nsi ya Mowaabu. Ne batuuka e Besirekemu nga kye bajje bakungula essayiri. Essuula ey'okubiri. Era Nawomi yalina muganda wa bba, omusajja ow'amaanyi omugagga ow'omu nnyumba ya Erimereki, n'erinnya lye Bowaazi. Awo Luusi Omumowaabu n'agamba Nawomi nti, "Ka ŋŋende kaakano mu nnimiro, nnonde ku birimba bya sayiri nga ngoberera oyo anankwatirwa ekisa." N'amugamba nti, "Genda mwana wange." N'agenda, n'ajja n'alonda mu nnimiro abakunguzi bwe bayise.
era olwatuuka n'asanga ekitundu ky'ennimiro ekya Bowaazi eyali ow'omu kika kya Erimereki. Era laba, Bowaazi n'ava e Besirekemu n'agamba abakunguzi nti, Mukama abeere nammwe. Ne bamuddamu nti, Mukama akuwa omukisa. Awo Bowaazi n'agamba omuddu we eyali akunguza abakunguzi nti, omuwala ono waani? Omuddu eyali akunguza abakunguzi n'addamu n'ayogera nti, ono ye muwala Omumowaabu eyakomawo ne Nawomi okuva mu nsi ya Mowaabu. N'ayogera nti, nonde mbeegayiridde nkuŋŋaanye abakunguzi bwe bayise mu binywa. Awo n'ajja era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano, wabula ng'ayingiddeko mu nnyumba katono. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti, towulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro endala, so tovanga wano, naye obeeranga wano kumpi n'abawala bange. Amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga, naawe obagobererenga. Sikuutidde balenzi obutakomangako, era ennyonta bw'eneekulumanga ogendanga awali ensuwa n'onywa ku ago abalenzi ge basenye. Awo n'avunnama amaaso ge, n'akutama, n'amugamba nti, kiki ekindabizza ekisa mu maaso go, ggwe okunnekkaanya nze, kubanga ndi munnaggwanga? Bowaazi n'addamu n'amugamba nti, bambuulira ddala byonna bye waakakoze nnyazaala wo balo kasooka afa, era bwe waleka kitaawo ne nnyoko n'ensi gye wazaalirwamu n'ojja mu bantu be wali tomanyiiko. Mukama akusasulire emirimu gyo, era oweebwe empeera etebulako Mukama Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna wansi w'ebiwawaatiro bye. Awo n'ayogera nti, ndabe ekisa mu maaso go Mukama wange, kubanga onsanyusizza, era kubanga oyogedde n'omuzaana we ebyekisa, newaakubadde nga siri ng'omu ku bazaana bo. Awo obudde bwe bwatuuka okulya, Bowaazi n'amugamba nti, jjangu olye ku mmere, okoze ennoga yo omwenge omukaatuufu. N'atuula ku mabbali g'abakunguzi, ne bamuwa sayiri ensiike, n'alya, n'akkuta, n'alemwa. Awo bwe yagolokoka okulonda, Bowaazi n'alagira abalenzi be ng'ayogera nti, alonde ne mu binywa, so temumuvumanga, era mumutoolereko ne mu miganda, mugireke alonde, so temumuwuunako. Awo n'alonda mu nnimiro n'azibya obudde, n'awuula ze yali alonze, ne ziba nga efa eya sayiri. N'agyetikka, n'ayingira mu kibuga. Nnyazaala we n'alaba z'alonze, n'aleeta n'amuwa eyasigaddewo bwe yamala okukkuta. Awo nnyazaala we n'amugamba nti, olonzeewa leero, era okozeewo emirimu, aweebwe omukisa oyo akwekkaanyizza. N'ategeeza nnyazaala we oyo bwe yali gw'akoze naye, n'ayogera nti, omusajja gwe nkoze naye leero erinnya lye Bowaazi. Nawomi n'agamba muka mwana we nti, aweebwe Mukama omukisa, atannaleka kisa kye eri abalamu n'eri abaafa. Nawomi n'amugamba nti, omusajja oyo muganda waffe ddala, omu ku banunuzi baffe. Luusi Omumowaabu n'ayogera nti, weewaawo, aŋŋambye nti onoobeeranga kumpi n'abalenzi bange okutuusa lwe balimala ebyokukungula byange byonna. Awo Nawomi n'agamba Luusi muka mwana we nti, kirungi mwana wange, oyitenga wamu n'abazaana be, so baleme okukusiŋŋaana mu nnimiro endala yonna. Awo n'abeeranga kumpi n'abazaana ba Bowaazi okulondanga okutuusa bwe baamala amakungula ga sayiri n'amakungula g'eŋŋano, n'atuula ne nnyazaala we. Essula eyookusatu. Awo Nawomi nnyazaala we n'amugamba nti, mwana wange, siikunoonyeze kuwummula obe bulungi, era kaakano Bowaazi muganda waffe taliiwo gye wabeeranga n'abazaana be. Laba, aweewa sayiri ekiro kino mu gguuliro. Kale naaba, osaabe amafuta, oyambale ebyambalo byo, oserengete mu gguuliro, naye teweetegeeze eri omusajja oyo okutuusa lw'anaamala okulya n'okunywa. Awo olunaatuuka bw'anaagalamira, wekkaanye ekifo mw'anaagalamira, naawe n'oyingira n'obikkula ebigere bye n'ogalamira, naye anaakubuulira bw'onookola. N'amugamba nti, byonna by'oyogedde n'abikola. N'aserengeta mu gguuliro, n'akola nga byonna bwe bibadde nnyazaala we byamulagidde. Awo Bowaazi bwe yamala okulya n'okunywa, omutima gwe nga gusanyuse, n'agenda okugalamira ku mabbali g'entuumo y'eŋŋano,
n'ajja ng'asooba n'abikkula ku bigere bye n'agalamira. Awo olwatuuka mu ttumbi omusajja n'atya ne yeekyusa, era laba omukazi ng'agalamidde ku bigere bye. N'ayogera nti, "Gwani?" N'addamu nti, "Nze Luusi omuzaana wo. Kale bikka ekyambalo kyo ku muzaana wo, kubanga oli mununuzi wange." N'ayogera nti, "Oweebwe Mukama omukisa, mwana wange, olaze ekisa ekisinga obungi enkomerero okukira olubereberye, kubanga togobereranga balenzi, oba baavu oba bagagga. Ne kaakano mwana wange, totya, naakukola byonna by'oyogera, kubanga ekibuga kyonna eky'abantu bange bamanyi ng'oli mukazi mwegendereza. Era kaakano ky'amazima nga nze mununuzi wo, naye waliwo omulala nsinga nze oluganda. Beera wano ekiro kino, awo olunaatuuka enkya bw'anaakukolera emirimu egy'oluganda, kale akole emirimu egy'oluganda. Naye bw'atakkirize kukukolera mirimu gya luganda, kale nze ndikukolera emirimu egy'oluganda, nga Mukama bw'ali omulamu. Galamira okeese obudde." N'agalamira ku bigere bye okukeesa obudde, n'agolokoka omuntu nga tannayinza kwekkaanya munne, kubanga yayogera nti kireme okumanyibwa ng'omukazi ono azze mu gguuliro. N'ayogera nti, "Leeta omunagiro gw'oyambadde ogukwate." N'agukwata, n'agera ebigero 6 ebya sayiri n'abimutikka, n'agenda mu kibuga. Awo bwe yatuuka eri nnyazaala we n'ayogera nti, "Gwani mwana wange?" N'amubuulira byonna omusajja by'amukoledde. N'amugamba nti, "Ebigero bino 6 ebya sayiri abimpadde, kubanga ayogedde nti togenda eri nnyazaala wo nga tolina kantu." N'alyoka agamba nti, "Tuula ng'osirika mwana wange okutuusa lw'olimanya ebigambo gye birikkira, kubanga omusajja oyo tajja kuwummula okutuusa lw'anaamalawo ekigambo kino leero." Essula eyookuna. Awo Bowaazi n'ayambuka eri omulyango n'atuula eyo, era laba muganda we oyo Bowaazi gw'ayogeddeko n'ayitawo, n'amugamba oyo nti, "Owange gundi, kyama otuule wano." N'akyama n'atuula. N'atwala abasajja 10 ku bakadde b'ekibuga n'ayogera nti, "Mutuule wano." Ne batuula. N'agamba muganda w'omukazi nti, "Nawoomi eyakomawo okuva mu nsi ya Mowaabu atunda ekibanja ekyali ekya muganda waffe Erimereki. Era mbadde ndowooza okukutegeeza nga njogera nti kigulire mu maaso gaabo abatuula wano ne mu maaso g'abakadde b'abantu bange. Bw'oyagala okukinunula, kinunule, naye bw'otoyagala kukinunula, kale mbuulira manye, kubanga tewali anaakinunula wabula ggwe. Nange nze nkuddirira." N'ayogera nti, "Ndikinunula." Awo Bowaazi n'ayogera nti, "Bw'oligula ennimiro mu mukono gwa Nawoomi, kiri kugwanira ne Luusi Omumowaabu, mukazi w'oyo eyafa, okukuguza, okuddizaawo obusika bwe erinnya ly'oyo eyafa." Omuganda w'omukazi oyo n'ayogera nti, "Siyinza kukyenunulira nzekka, nneme okwonoona obusika bwange nze. Ggwe weetwalire okununula kwange okwo, kubanga nze siyinza kukinunula." Era eno ye yali empisa edda mu Isirayiri ey'okununula n'okuwaanyisa, okunyweza ebigambo byonna. Omusajja yanaanulanga engatto ye n'agiwa munne, n'okwo kwabanga bujulirwa mu Isirayiri. Awo muganda w'omukazi oyo n'ayogera nti, "Kyegulire," n'anaanula engatto ye. Bowaazi n'agamba abakadde b'abantu bonna nti, "Muli bajulirwa leero nga nguze byonna ebyali ebya Erimereki ne byonna ebyali ebya Kiriyoni n'ebya Maloni mu mukono gwa Nawoomi. Era Luusi Omumowaabu mukazi wa Maloni muguze okuba mukazi wange, okuddizaawo obusika bwe erinnya ly'oyo eyafa. Erinnya ly'oyo eyafa lireme okuzikirira mu baganda be ne mu mulyango gw'ekifo kye. Mmwe muli bajulirwa leero." Awo abantu bonna abaali mu mulyango n'abakadde ne boogera nti, "Ffe tuli bajulirwa. Mukama afaananye omukazi azze mu nnyumba yo nga Laakeeri ne Leeya abaazimba bombi ennyumba ya Isirayiri. Naawe okole ebisaana mu Efulasa, oyatiikirire mu Besirekemu, n'ennyumba yo ebeerenga ennyumba ya Pereezi, Tamali gwe yazaalira Yuda, olw'ezzadde Mukama ly'alikuweera mu mukazi ono omuvubuka." Awo Bowaazi n'atwala Luusi, naye n'amufumbirwa, n'ayingira gy'ali,
Mukama n'amuwa olubuto n'azaala omwana wabulenzi. Abakazi ne bagamba Nawomi nti, Mukama yeebazibwe atakulese leero nga tolina mununuzi wo, era erinnya lye lyatiikirire mu Isirayiri. Era alibeera gy'oli akomyawo obulamu era aliisa obukadde bwo, kubanga muka mwana wo akwagala, akusanyusa okusinga abaana ab'obulenzi 7 abamuzaaliddwa. Awo Nawomi n'atwala omwana n'amuwambaatira mu kifuba kye n'aba omulezi we. Abakazi abaliraanwa be ne bamutuuma erinnya nga boogera nti, Nawomi azaaliddwa omwana wabulenzi. Ne bamutuuma erinnya Obedi. Oyo ye kitaawe wa Yese, kitaawe wa Dawudi. Era kuno kwe kuzaala kwa Pereezi. Pereezi yazaala Kezuloni. Kezuloni n'azaala Laamu. Laamu n'azaala Aminadaabu. Aminadaabu n'azaala Nakusoni. Nakusoni n'azaala Salumoni. Salumoni n'azaala Bowaazi. Bowaazi n'azaala Obedi. Obedi n'azaala Yese. Yese n'azaala Dawudi.